olwatuuka bamalayika bwe baamala okubaawukanako ne baddayo mu ggulu, abasumba ne bagambagana nti tugende e Betelehemu tulabe ekigambo ekyo ekifuddeyo. Omukama kyatubuulidde. Ne baddayo bunnambiro ne basanga Mariya ne Yozefu n'omwana omuwere azazikiddwa mu mmanvu. Bwe baalaba ne bategeeza ekigambo ekyo ekibabuuliddwa, ne bakyefumitiriza olw'omwana oyo azaaliddwa. Ne bonna abaawulira beewuunya olw'ebyo abasumba bye baabanyumizanga. Mariya y'ebigambo ebyo byonna yabitereka ng'abirowoozaako nnyo mu mutima gwe. Awo abasumba ne baddayo nga bagulumiza Katonda ate nga bamutendereza olw'ebyo byonna bye baalaba ne bye baawulira nga bwe byabagambibwa. Ebigambo by'Evangiri eno bikomye wano. Essanyu lyasingawo nga kigambo yeefudde omuntu, avudde mu bwakatonda n'ayambala obw'omuntu ng'ani? Nga nze. Mulowooza kiki ekyo? Sikwagala. Kwagala. Mukama mulungi. Obudde bwonna. Bamalayika bakola ki? Bamalayika bakola ki? Bakola ki? Bakola ki? Bayimba. Ekitiibwa kidde eri Katonda. Katonda tumutenderese, Katonda tumuwe ekitiibwa ekisaanidde, Katonda abeere mulamu bwaffe naffe tube bakitiibwa mu bantu be tubeeramu. Amiina. Mukama mulungi. Era okujja okuyimba si bamalayika. Bw'oba otendereza Katonda, Katonda gw'oba omuwa ekitiibwa mu makaago, mu bulamu bwo, mu mirimu gyonna gy'okola ki? Gy'okola. Amiina. Mukama mulungi. Baawulira essanyu nga balabye omulokozi. Leero gw'owulira essanyu omulokozi akoze eki? Abali ebweru musooke muyingire ebifo bibino ente. Amiina. Basigalayo bagamba naye tugende Betelehemu tulabe tali eri mu Buyudaaya. Amiina. Betelehemu wo ali Kangulumira. Genda mu Kereziya, genda mu Parish, olabe omwana akoze eki? Ate okumulaba olulabi tekigasa. Omusinze, omuwe ekitiibwa, azaalibwe mu bulamu bwo. Amiina. Mukama mulungi. Obudde bwonna. Ekisiibo kyonna bw'okiraba n'ente zonna olabamu n'ebisolo, olabamu n'endiga, olabamu n'ente zonna.
kitegeeza bwetowaaze. Kyolaba Katonda ava mu bitiibwa bye eby'omu ggulu n'azaalibwa mu busabwente n'azaalibwa n'ateekebwa mu mmanvu bwetowaaze. Katonda Yowaana atugamba nti yibagenga Katonda yeetowaaza nnyo. N'atuuka n'ogalamira ku musaalaba si bwetowaaze obwo. Omukristu omulagira ku bwetowaaze. Buli gy'ogenda yonna n'omukristu omusingi omulagira ku ki? Bwetowaaze. Amiina. Mukama mulungi obudde bwonna. Nunsinze amala biki? Bitono. Okusinga oli okukuba oluyi naawe n'okola ki? Polisi bwe yakola. Bwe bamusalako okutu yagamba Petero nti kuzzeeko n'akuzzaako. Si bwetowaaze obwo? Omukristo alagira ku ki? Esi yonna etunulira Papa Francis namba 1 mu bwetowaaze. Mu buki? Nakoze batulagamba ebifaananyi bazze babiraga abakulembeze ba South Sudan bagendayo kana tubanne muleke emirembe balinga 8. Ekyasembayo bagenda okulaba ng'agenda egere ebigere byabwe bwetowaaze. Kiddamu omukristu yenna akabeera Kristu eyazaalibwa mu bwetowaaze alina okubeera omwetowaaze mu byakola. Bassemaka, bannamaka, abakyala tulina okubeera abaki? Abaana mu maka gaffe eri bakitaffe eri abatutwala abatuyigiriza amasomero tulina okubeera abaki? Yambuka waggulu bafaaza abepisikoopi tulina okubeera abaki? Abetowaaze. Amiina. Mukama mulungi obudde bwonna. Neyeebulira ku bigambo ebyo nzaani ow'omukisa mu bakazi bonna. N'ayongerako nakino nti laba onoozaala omwana ow'obulenzi onoomuyita erinnya erya Yesu ekivvuunula omulokozi w'abaki. Yakola ki? Ate yakkiririza yapalapalanya ate kati naye kinaaba tutya nga nze simanyi musajja ate kati tatofaayo ebyo leka kubyeraliikiriza. Laba n'okuba omuto kulwamwoyo ki nekirizaalibwa mukuba kiyitibwa mwana waani kasa yawulira ebyo yagamba bugambi kikolebwenga bw'okoze eki. Naawe weeyamaliya okkirize enteekateeka ya Katonda mu ggwe. Buli omu Katonda alina enteekateeka ye mu bulamu bwo. Bw'alina kyakuteekedde naawe alina kyakoze eki? Ffenna alina kyakoze eki? Kkiriza enteekateeka ya Katonda mu bulamu bwo. Semaka, kkiriza enteekateeka ya Katonda mu maka go. Buli kikutuukiraga Mukama kikolebwe nga bw'okoze eki? Oba yeeteesaayo oba kwe kwagalako. Amiina. Mukama mulungi. Ojja kulaba
kasita okkiriza enteekateeka za Katonda kuggyirako emikisa. Kakube kukaaba, kakube kubonaabona, kakube kola ki n'okkiriza nti amiina nga yakola ki akubamu sitaafu. Amiina. Mukama mulungi. Naye tetunaakoma okugaana enteekateeka za Katonda mu bulamu bwaffe nga ne Katonda adda ku bbali. Mukama mulungi. Obudde bwonna munnange waliwo omusajja nga bamuyita Yosefu. Musajja nga bamuyita ani? Agenda okulaba omuwala g'atwala ng'akoze ng'ali lubuto. Mu Buyudaaya kasita omusajja yakizuulanga ng'amuloopanga omukyala bamukuba amayinja nga bakola ki? Yosefu aba akyalowoozalowooza eyo malayika najja tuwa naye totya kutwala muwala mu kubanga ekitondeddwa mu ffe nteekateeka yaani. Mulaba Yosefu yakkiriza enteekateeka za Katonda. Olubuto olwo lwendaba lwa Katonda, Mwoyo Omutuukirivu yakoze eki? Naye nakkiriza enteekateeka zaani za Katonda. Naawe nange n'oli kkiriza enteekateeka za Katonda mu bulamu bwaffe. Amiina. Mukama mulungi. Obudde bwonna abezi basoma ekitabo ekitukuvu babamanya bakaza n'omukube abakulembera n'abatuusa kuki ali mukulembeze ng'emunyenye egende bakola ki wandyagadde okubaka omukwabo wandyagadde okubaka omukwabo lwaki kubanga bwe babona nti omulokozi azaaliddwa ne batambula olugendo olw'enjawulo ogenda okulaba kuki ate buli omu n'asiba ekirabo kye ekyenjawulo ng'ate tekifaanagana na kyalo okitwale oli gw'omanyi amaze ennaku 3 nga talina kaalya, amaze omwaka gwonna nga talidde kafe ka nnyama. Amiina. Krisimaasi kyetegeeza. Amiina. Olwo enkya nga 26 si ye Boxing Day lwasanyu y'omu okusumulula ekirabo kya kino kyavudde wa gundi kino kyavudde wa mwami gundi kino kyavudde wa bebi. Amiina. Mukama mulungi. Obudde bwonna tuli musanyu okujja kwa Yesu naffe tutuwa essanyu. Oli kyavudde agamba tuli muki mu ssanyu kubanga twaleeta emirembe mu nsi. Namukuba mu ngalo. N'atugamba nti abo bamalayika ne bayimba nti ekitiibwa kive mu ggulu eri Katonda n'emirembe ku nsi ku bantu bakoze eki? Kristu ye ddembe lyaffe. Kristu y'ani? Kristu ye ddembe lyo. Amiina. Mu Kristu amawanga agaali amangi nga tegayina ddembe gaafuna eddembe olwa Kristu okuzaalibwa mu bo. Amiina. Naffe ne tufuna eddembe kyonna gye tubeera olwa Kristu azaalibwa mu ffe. Amiina. Mukama mulutanga okuzaalibwa kwa Kristu kwakola ki? Edda luli ng'okumanya kwaffe ku Katonda kwali kutono. Katonda ne tumumanyi nga tutambulira mu nzikiza. Naye Kristu bwe yazaalibwa mu nsi ne tufuna ekiki? Ekitangaala. Amiina. Mukama mulungi. Obudde bwonna n'agamba ekintu kino kyekyamagero kye tukuza olwaleero mu ssanyu. Tukikuza muti? Mu ssanyu. Si
si mu nnaku si mu kukaaba tukikuza muki amiina mukama mulungi bonna genda mu 2023 ku ky'omulokozi akola ki naye bannange buli mwaka lwaki tukuza amazaalibwa buli mwaka lwaki tukuza amazaalibwa ga Kristo ensonga eri oba oli awo ng'omwaka gwonna guyiseewo nga Kristo tazaaliddwa mu gwe kati tukakuze Kristo addemu azaalibwe mu ki ebikolwa byange by'enkola n'ebibyo by'okola tebiraga nti Kristo yazaalibwa mu nze amin ebikolwa byo n'ebyange ng'omukristo byenkola tebiraga nti Kristo yakola ki yazaalibwa mu ki yazaalibwa mu ki esala gye tusomye eri ku ekyo gibaddiremu mulirira basomere tukwegayigayi Katonda omuyinza wa buli kantu fe ababunye essanyu fe ababunye ekitangaala ekijja ekyakigambo eyeefuula omuntu oyo atangalijja mu mitima gyaffe olw'okukkiriza yaba yakayakana ne mu bikolwa byaffe si gye tusomyeyo Kristo ayakayakane mu ki kitegeeza azaalibwe mu ki ate ayakayakane tazaalibwanga mu bulamu bwange kuza amazaalibwa atanazaalibwa akole ki atyemu azaalibwe mu bulamu bwo mu bulamu bwange mu bulamu bw'abakristu bonna affe buli saawa lima tujja kubatta twasaba bayekera 10 twasaba abo si bantu botta amiina mukama mulungi tujja kuba kasi we are going to crush you whom are you crushing si bantu bokulembera amiina saba mukama azaalibwe mu bannaffe abo abakulembeze betuwa obuyinza basobole okuwa abantu eddembe amin mukama mulungi bonna naffe Bikira Maria atusabire mirembe Maria Ai Maria kwa mnanga tolina kibikisikire Bikira Maria obuyambi Bikira Maria ekikolo kyabo nomwenna ati kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera nomwenna ati kino gwe musaayi gwange ogw'endagaano ebyateeyo olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abantu okusomesa ebibi kino mukikolanga lwakunzijukira ekitiibwa emirembe n'emirembe